ekiri mu ggwanga erya South Sudan kitokota kyatuuseewo mu Sudaani eri eyewaggulu Khartoum mu Sudaani eri erimu abantu abawarabu betuyita abawarabu abo abeeyita abawarabu waliyo state bagiyita Al Jazeera mu state ya Al Jazeera eno yekyasinza okubaamu ate aba South Sudan abava eno wansi abadinka gye babeera zino ensi we baali bazisalamu eya Sudaani n'eya South Sudan abantu abamu baabakwata ne babateeka ate mu Sudaani eyo mambuka akakodyo k'abazungu okubasigaza nga balwana kati mu eyo state amagye n'abantu beri mu Sudaani bagenda ne batta aba South Sudan abadinka abawera 6 Sudaani eyo mambuka eya Khartoum emaze ng'erimu olutalo okuva mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogwokuna kati paka kati tetereranga naye nga omanye ebyobufuzi kati bali bavudde eno ne bajja batta bana aba South Sudan 6 ne babakwata ne ku butambi nga babatta ne babuteeka ku TikTok ne Facebook obutambi ne butambula nnyo ne bubeera viral ate eno mu South Sudan e Juba nga omumanyi abantu b'omu South Sudan we balaba ekintu kyonna ekikwata ku nsi yaabwe tebaddamu kulowooza basitukiramu ne bagenda ne beekalakaasa mu Juba wakati ne balumba bizinensi z'abali aba Sudaani ne bazookya ne batandika n'okubatta obunkenke bubadde bw'amaanyi kati amagye ne gatandika okuyoola abantu nga gabateeka mu barracks awo mu Juba newe babatadde mu barracks kwabaddeko n'abakuumaddembe abasoba mu 50 nabo beetaba mu kwekalakaasa kuno mu kubba ebintu by'Abasudaani n'okubatta bamaze ebbanga ttono mu barracks ate ne batolokayo mbu baatolose abantu abawerera ddala 600 ne batoloka abasibe 600 ne batoloka mu barracks buli yenyigira mu kwekalakaasa kuno ne baddamu ne balumba bali okitegeera kati obunkenke bungi era oba olina omuntu omu South Sudan munna Uganda mukebereko olaba ali mu mbeera ki nawe munna Uganda yagala ogende South Sudan sooka ofuba okulaba nti oli safe nga tonnaba travelingayo kino kiviiriddeko nno n'okuba nti Facebook ne TikTok mu South Sudan gavumenti yalangiridde nti ebiggaddewo okumala emyezi 3 ng'abantu tebakozesa TikTok abantu tebakozesa Facebook paka ng'embeera eteredde okitegeera so obunkenke bungi olw'embeera eyo nti abantu beekalakaasa abantu balwana ate mujjukire bano abantu baba n'amamundu baba na buli kimu so munna Uganda wegendeze nga tonnaba travelingayo woba olina omuntu omukebereko nenga yembeera eriwo mujjukire nti buli kintu ekikwatagana ku mawanga gano agatwetoolodde kyafekitinga Uganda directly ngenda kudda wano n'amawulire agakwatagana ku Congo ne Rwanda bandigenda mu lutalo essaawa yonna. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano ng'omukwano gwange yenna atandika kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement abagala okulanga abagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe olokola adverts mwenna tubaaniriza enamba y'essimu gye mbamuyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo kimanyi mubeerako nnyo muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno mbaaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mweraba.